Kigambe nyoko bakitawo yo kume emirembe gikuumibwa nga weegiri tosobola. Mu mawulire agakagwawo breaking news olunaku olwaleero yensalessale era ekibiina kya NUP kimaze okuba nga kiwunzika olunaku olusembayo olwa vetting process akakiiko ka EMC bweka tukagenze maaso n'okuba nga kamaliriza ne clusters ebbiri okuli Greater Luweero n'abakane ba candidates abava mu bitundu ebya Busoga. Olwaleero lwe lunaku olusembayo nga bwogenda okulaba mu katambi Honorable Lutamaguzi abadde omu kwabo abagenze maaso n'okuba nga bavetingibwa. Mu mboozi eno ogenda kuba nga tobisuwawuliriza mu budde bwe bumu era mu mboozi eno ogenda kufuna Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya ayongedde n'alumba ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda n'abatwalira signatures endala eziri mu 10,000 nga nazino nazo zisukkira ddala mu ezo akakiiko ka Simon Byabakama ze kaali kabasabye. Jjukira nkugambye olunaku olwajjo baakutte signatures empya ezo nazo nga zabadde mu 10,000 nga zirina mu excess akakiiko k'ebyokulonda ze kaali kaasaba ne bazitwalayo ne bazisubmitinga nti singa waddamu okubaawo excuse y'okwekwasa nti bannange emikono era tegimaze olunaku olwaleero nga 21 lunaku lwa Sunday Secretary General akutte ekkubo n'alumba akakiiko aka Simon Byabakama n'akongera signatures endala kyokka nga nazino nazo ziri eyo mu excess era nga bagamba ziri mu 10,000 kye tuyita thousands and thousands of new signatures zimaze okubeera nga zisubmitingibwa. Era bw'atyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'omukutu gwa Facebook n'abaako ebigambo byayogera nga bw'ogenda biwulira ngenda kubeera nga mbikutegeeza. Kakati ate ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi nga 23 bwe basuubira okubeera ne presidential rallies zaabwe singa candidate anaaba amaze okubeera nga ate gwampuliriza nominatingibwa nga program bw'erina okubanga tambula era nga Simon Byabakama n'akakiiko ke bwe babadde baategeezezza vetting ewedde ogenda kuwulira ebibadde ku kitebe. Kakati ate nkutwaleko ne kakiiko k'ebyokulonda saidi z'erubawa abakulu biki bye boogedde. Secretary General David Lewis Rubongoya biki byayogedde ku nsonga z'okunominatinga candidate waabwe n'ensonga endala nga bwe zitambula. Kakati wano owulirizaawo nnyo. Bwe tutyo nga twolekera akalulu ka 2026 obunkenke bweyongedde naddala mu bali mu gavumenti. Wuliriza Norbert Mao nga ye minister ow'ensonga za justice and constitutional affairs, minister w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao alina message yatambuzza era yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ffe ng'ab'ebibiina ebimu tukkaanya era tuteesa wabula ekibiina kya NUP n'ebibiina ebirala nga we yabimenyaawo. Mao yategeezezza nti bano munnange bo baagaana ogenda maaso n'okuba nga bateesa naffe. Wuliriza bulungi nnyo ebigambo bya Mao. Bannayuganda naddala bannankyukakyuka abasinga obungi babirabanga akatego nti era kano kandiba akatego ak'okwagala okukkakkanya abamu ku bannankyukakyuka oba oliawo embeera gye banditaddewo babeere nga tebagenda maaso n'okugiteekawo. Mao yagambye ebigambo by'ogenda okuwulira mu katambi nti ebibiina ebirala byonna tukkaanya era tuteesa ku butya bwe tuyinza okulaba engeri gye tukolamu enkyukakyuka mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Wabula ekibiina kya NUP, ekibiina kya FDC n'ekibiina kya ANT nti bano bo baaganye ebigambo bino bannankyukakyuka oba bannakibiina ekya National Platform babiri yakitinzeeko mu ngeri za njawulo. Njagala kuwa bigambo bya Mao oluvannyuma obiwulire nkuwe bannankyukakyuka bo boogera ki ku bigambo bino naye teweerabira. Twolekera akalulu ka 2026 abamu ke baatuuma protest vote era nga bwe njagala owulirize. Bano bagamba nti Mao ekimukozesa kino kulaba nga kkakkanya oba aleeta okukkakkana mu bannankyukakyuka bapondooke nti mu kaseera kali oba oliawo waliwo ebijja okwetaagisa. Kyokka ebigambo bya Mao bijjidde mu kadde keekamu nga ne General Kayindo Tafiire alina bye yayogedde era byonna ogenda kuwulira. General Kayindo Tafiire byazza ayogera era byenzize nga nkuwa babiri yakitinzeeko. Nagamba guno omukutu gukolera bantu era tukuwa ebintu nga bwe biri n'ogenda mu comment section naawe n'oteekayo obubaka bwo. Ku nkomerero eya update zemba nkuleetedde nzija ne comment section eyo n'ensoma message zammwe. General Kayindo Tafiire naye yategeeza nti tewabaawo munnakibiina eky'opposition yenna akubwa kubanga luno omuzannyo twagutegeka ffenna tulina okugwetabamu. Rebecca Kadaga abadde minisita oba akyali minisita mu gavumenti y'NRM wabula ejjo twalabye abantu b'e Busoga nga bamwaniriza n'emizira egy'ekika ekya waggulu. Kakati ebigambo bino byonna nga bijjidde mu kadde keekamu. Ebigambo bya Norbert Mao, ebigambo bya General Kayindo Tafiire n'ekikolwa ekyokwaniriza Rebecca Kadaga mu mizira ekyabadde e Busoga kireetedde bannankyukakyuka okubaako n'ebigambo bye boogera oba oliawo gwampuliriza by'oyinza okuba nga obadde sobola kumanya. Wuliriza ebigambo bya Norbert Mao nzije mbere nga nkwongerayo. Ebibiina ebigenda okufuna ssente ezo bye bibiina 6 NUP tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo
ebibiina ebirina okufuna sente byebibiina ebiri mu iPod. Ekyo kiri mu mateeka, ate Parliament ye yayisa etteeka eryo. Kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi, mulimu PFF eya Lukwago, omuli ne Kano Besigye. Abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni, bo bali ku kimu agende. Ffe tugamba tuwaye, bo tebaagala kuwaya, balina ebyokwekwasa bingi. Mu nkambi yaffe mulimu President aliko kati, ate mulimu lazima mulimu President yaddako. Kati enkambi eri temulimu President aliko, naye bo balowooza nti mulimu President yaddako. Naye nga bo balowooza bajja kuddako, naye nga tebateeseza, ate nga tebalabawo President aliko kati. Naffe tebatulabawo, bagamba batutwala nga abatalina bwongo. Bo balowooza nti buli atuula ne President Museveni obwongo bw'aba bulese mu parking. Kakati ebyo bye bigambo ebyayogeddwa Norbert Mao ku nsonga nga bwe zitambula, naye byajjidde mu kadde ke kamu nga n'ebigambo bya General Kayindo Tafiire nabyo byogeddwa nga bwe wabiwulidde. Sijja kubiddamu kubanga nabikuwadde olunaku olwajjo, era gwabadde atambula naffe nkakasa ebigambo bya General Kayindo Tafiire nkakasa nga wabifunye bulungi nnyo. Kakati njagala tutambula empola mpola, era njagala osubscribinge gwe atanaba kubeera ng'osubscribinga. Reaction y'abamu ku bannayuganda ku bigambo ebyo nga sinakutwala ku vetting ogenda kutya. Reaction y'abamu ku bannayuganda ku bigambo by'abakulu bano eri yanjawulo nnyo, era njagala owuliriza akatambi kano nga kirowoozebwa okusinziira ku katambi k'ogenda okuwulira. Mpoba oli awo abakulu bano bandibanga baagala kusigira kifaananyi nti FDC ne ANT oba oli awo bali bumu n'ekibiina kya NUP. Abamu ku bannankyukakyuka kye bagamba nti tekisobokera ddala era kikafuuwe, era ebigambo bino byetaaga okwegendereza. General Kayindo Tafiire yavuddeyo n'ayogera amazima. Era bannankyukakyuka bangi bavuddeyo ne bagamba kyekyo, we bali kwogera mazima. Bannankyukakyuka bannange, tetwetaaga kuliyakitinga nga bannafu kubanga tetuli. Abo abasajja n'ebyo byonna bye bakola bakimanyi nti tuyina amaanyi mangi, era bwe tusalawo tusobola obbajjako ne we baba bonna nga basazeewo okutulwanyisa. Kati saawa zino njagala tukitegeere nti omuntu yenna ayogera ebituufu ng'abadde mu gavumenti ya Museveni aba kiba kiyamba ye, tekiyamba ffe. Ako kuba otegeera kiyamba ye. Okitegedde lwaki? Nti obuyinza 2026 tugenda butwala. Njagala okitegeere nti bannayuganda ku mulundi guno bali professional n'okusinga bw'olowooza. Nga tukimanyidde ddala Museveni ku nkola gy'akolamu ebintu bye n'engeri gy'ayagala okukyusaamu obuyinza. Museveni ayagala kukyusa buyinza, naye ayagala bukyusa sisitimu yesigale nga yeetambula. Era Mao yavuddeyo n'akugamba nti tuli mu kuteeseganya na bibiina kulaba ani gwe tugenda kuwa buyinza. Mpuliriza, saawa zino mu kibalo kyabwe kyonna beetaagayo omuntu gwe beesiga, omuntu gwe bawa trust, oba gwe batadde bannayuganda gwe beesiga, gwe balinamu trust. Kati saawa zino bwe baba bakutega Tafiire nga zaawaanawaana azaalaga nti alinga abyogerako asobola okubeera dangerous nnyo mu maaso awo ng'alina trust yammwe. Ekirala, tetwetaaga muntu yenna awa bannayuganda ssuubi kugezaako kubalowoozesa nti oba osanga waliwo Swaziniga agenda okubuuka gye abalwanirire. Kyetaaga bannayuganda bagende mu lutalo luno nga bakimanyi bali bokka. Omuntu yenna aneegattako ajja kwegattako bwegasi, naye nga si kutukyamuukiriza kati ku nkola Museveni gye mumanyimu gy'akolamu ebintu bye. Museveni gwe mmanyi gw'ojje wano omulage nti kati wali eri gw'omukyukira waliwo ebintu nze byembalabalamu nga tebigatta, era nkubuulira. Era saawa zino bannankyukakyuka bannange abakyamuka ku lwa General Kayindo Tafiire sibalinaako buzibu, naye muwulirize kino. Tuli b'amaanyi nnyo, oba batwegasseeko oba tebatwegasseeko, tuli b'amaanyi. Eggwanga tugenda linunula. Eyo confidence tugiyina. Tetwetaaga muntu yenna kujja kutukyamuukiriza kyamuukiriza, kutulowoozesa nti oba osanga alina kyasobola otukolera
oba osanga yagenda lwanyisa Museveni bagende batukolenga bisitatement nga tutuuse wali batukole bisitatement ebigenda okutulemesa uli aveyo agambe nti agwe wano kati gwe tukuwambye olwo bannayuganda beebake batuule omuntu yenna atali ku mugongo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo si waffe oyo si munnaffe oba ovuddewa oba oyogera amazima gatya ffe bannayuganda twakuŋŋaanya effort yaffe n'amaanyi gaffe n'obusungu bwaffe n'obulumi bwaffe n'okwagala kw'eggwanga lyaffe ne tumanya nti kyetulwanirira kyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe tetwetaagayo omuntu yenna kuwa mattuka gya wamattuse kujja kutukyamuukiriza okujjako ekintu ekyo ng'omuntu ali ku mugongo gwa Komanda 001 Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mulundi guno ebyobufuzi mu bitegeere obubadi bujja kuba bungi nnyo nga Museveni anoonya opposition asobola okuzikiza abannayuganda senga baba basituse jukira opposition be babadde nga bayamba Museveni okulemesa bannayuganda okusituka babadde nga opposition kati bonna twabasuula bannayuganda tebabeesiga Museveni akungaanyiza opposition obubaddewo bonna alaba tewaliwo makulu lwaki nti tewali ayina trust mu bantu kitegeeza tewali wajja kukola ki kutuukiriza bigendererwa bya Museveni kulemesa bantu kukola kye bakola ki kye baagala kati kiki kye basobola okukola basobola okutuleetera omuntu n'atukyamuukiriza ng'oyo ffe ne tukyamuka kumbe bali mu script yemu bagende batuwunzika omupiira bwe bati owulira tubeere bagezi nnyo wano we tulaga tuli b'amaanyi nnyo respect. Yes, ebigambo ebyo byanukula ebimu ku bigambo by'owulidde ebya Norbert Mao. Ate era ne byanukula ebimu ku bigambo by'owulidde mu butambi bw'ensize enkokolera ebya General Kayindo Tafire byabadde nga yogera ku nsonga ezo. Naye nkugambye bino byonna bibaddewo era bibadde bibeerawo mu budde bwe bumu era olunaku olwajja nakusomeza abadde nga abiri. Kye bayise homecoming ey'omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga kyabadde mu bitundu eby'ebusoga walabe bannankyukakyuka nga bamwaniriza n'emizira egy'ekika ekyawaggulu era mu kwaniriza Rebecca Kadaga twalabye ebipande bingi nga biriko NUP abamu ku candidates wabula nga ate babimikisinze n'ebya Rebecca Kadaga. Kakati wuliriza ekibuuzo oba akalipo we kali. Rebecca Kadaga wa kibiina kya NRM era asaavinze nga sipiika wa parliament okumalira ddala emyaka. Rebecca Kadaga we yasaavingira nga sipiika gwe mwaka gwa 2017 ebimu wasavingidde nga speaker ebimu ku bintu ebisinze okuba ebinene ebyamaanyi byakoze obuli abo bannankyukakyuka ne bibateeka mu mbeera ey'okweraliikirira emyaka we yabeerera speaker ne bakyusa ne bateekateeka okukyusa ssemateeka era Rebecca Kadaga ono yali omu kwaba abantu ab'enkizo abatuuka okusalawo nti ssemateeka akwatibweko mu biseera bya togikwatako. Rebecca Kadaga yali akubiriza parliament. Kati bano bagamba nti omuntu eyakulira okukyusa ssemateeka olwalero bannayuganda abasinga obungi kye bagamba nti tebakkiririzaamu. Omukyalo ono Rebecca Kadaga lwaki mutuuka okwaniriza abantu bano ne mutabawa kye bagwanidde? Ebigambo bino byogenda okuwulira si bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula biwulire ebigambo by'abantu ssekinnoomu naye kibadde kinkakatako bikuleetera oluvannyuma ndyoke nkutwale ku nsonga ya signatures. David Lewis Rubongo ya ezisukka mu 10,000 zaatutte ku ofisi y'ababyakama okulaba ng'ate afiiringa wali baleme kubaawo na kyakwekwasa kirala nga nomination esembedde. Ebigambo bino biwulirize ku nsonga za Rebecca Kadaga tubeere nga tetutambula ffenna. Bwe tonaba kubanga osubscribinga kikole oleme kumisinga nsonga yonna wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo nga bulijjo. Njagala okkirize nga sinakuwa bigambo bino mbe nga nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono omukulu akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya oyagala gendako bweru waggwanga ebintu tebitambula oyagala kubeera nga ate osumulula emikisa gyo ennamba y'essimu yeeyo eri 0753 85 ennamba eyakugamba osobola okumukubira direct ate era osobola okumusanga ku WhatsApp gwasobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja ne mubanga ate mukwasaganya ensonga. Kakati njagala owulire ebigambo bino byennyini ebyayogeddwa nga byanukula ekikolwa ekyakoleddwa mu kwaniriza omukyala amanyiddwa nga Rebecca alitwala Kadaga. Wuliriza ebigambo bino bulungi nnyo nzije ate mbere nga nkusomololera ogenda kutya. Eno video ngikoledde baganda baffe abasoga. Baganda baffe abasoga okuva e Kamuli, Jinja, Namutumba ne district zonna ezikola Busoga nga region ye Busoga. Abasoga nenda mukimanye nti tuli mu revolution. Baganda baffe abasoga njagala mukimanye nti tuli mu revolution. Revolution kitegeeza kwera ruling party mu buli kifo kyonna kyerimu. Baganda baffe abasoga saagala mubeere politically incorrect, mubeere politically like mubule mu byobufuzi. Kyemmanyi bulungi nnyo mwenna mukimanyi nti Rebecca Kadaga mama wammwe
era tukimanyi bulungi nnyo naffe bannayuganda abeetoolodde Uganda tukimanyi nti Rebecca mumwagala mwenga Abasoga era tukimanyi maama wammwe saagala munfune bubi baganda baffe Abasoga eno vidiyo ya Abasoga bokka Abasoga baganda baffe njagala mukimanyi nti tuli mu revolution twagala kulwanyisa NRM maama wammwe Kadaga nowa NRM akyali mu NRM yagaana okuva mu NRM and NRM kye kibiina ekiri mu tunyigiriza era Kadaga maama wammwe Abasoga naffe yaliko maama w'eggwanga ddamba nga ye namba 3 mu ggwanga Uganda Speaker of Parliament Kadaga ensobi ze yakola ng'ali mu NRM nakata akyagirimu era akulaga tasobola kuva mu NRM so saagala Kadaga ababuzeebuze omusota gubeera musota ne wekaba katonga kakazaalibwa kaba kasota Kadaga NRM yagiyingira mwana muto era akulaga akyali wa NRM wadde bamukoze ebikolobero byonna mwe muli mumusaasira mumuteereddewo embeera mumulaga nti mumufaako naye yabalaga talirwedde kuva gye bamubonyaabonya omuntu bw'abeeranga mu maka ng'akugamba nti bbawa amubonyaabonya bbawa amukuba bbawa amutunya bbawa amusuza tatudde naye nga tavaayo kitegeeza aba akulimba aba awaagala n'ebikolebwayo aba abinyumirwa Kadaga singa bamubonyaabonya mu NRM singa yagivaamu dda Kadaga maama wammwe yaliko maama w'eggwanga Uganda mu myaka egitali gya mabega nnyo era Kadaga oyo yalina omukisa ogutaasa eggwanga Uganda nga nene embeera embi gye tulimu mu ggwanga Uganda ey'ebyobufuzi embeera embi gye tulimu ey'obwavu embeera embi ey'okutunyigiriza embeera embi ey'okututta Kadaga contributed 50% of this embeera eno yagicontributingako ebitundu 5 ku nkaga ku buli 100 okwata ku ssemateeka w'eggwanga Uganda ate si mulundi gumu kubanga yaliko deputy speaker ng'amyuka sekandi we bajjirako term limit era y'omu ku baparticipating nga mweyo embeera y'okugjawo term limit okugjawo ekkomo ku bisanja Kadaga was one of them and the sad mistake gye yakola kwe kujja ekkomo ku bisanja by then yali speaker wa parliament yalina chance bbiro okutaasa eggwanga Uganda but she failed to do that and she decided to serve her master n'asalawo okusavinga master we ye Yoweri Kaguta Museveni kati saawa zino master we bw'aba amwekyusiriza ng'ali mu mutulugunya mmwe ne mumuteerawo soft landing kitegeeza mujja kuba temumulaze embeera gy'ayiga mu bye yakola mu nsobi ze muleke Kadaga asavinga ensobi ze yakola bannayuganda muleke kumuteerawo sympathy muleke kumuteerawo soft landing alemwe n'okulowooza ensobi ze yakola bannayuganda nti zaabanyigiriza yadde maama wammwe naye bw'aba yakola ensobi esaanyaawo eggwanga yonna mumulage nti yakola nsobi muleke muwaana buwaanyi ejjo nalabye ng'abaana ba NUP kyabadde kirungi kye mwakoze era mbeebaza mwakampeyinize naye mwagala tugamba nti ekamuli teriyo muntu yesimbye ku Rebecca Kadaga nga wa NUP ekamuli waliyo omuntu eyesimbye ku Rebecca Kadaga nga wa NUP kitegeeza mwamudis campaignize mwalaze ensi yonna nti temugenda mulonda wadde wa NUP naye mugenda mulekawo mulonde Kadaga wa NRM asigale ng'awagira ekibiina ekiri mu batulugunya Abasoga baganda bafa Abasoga nenda mutegeere ebintu bino Kadaga aleke bazanyisa political games ze kubanga akimanyi bulungi nnyo mumwagala yes tukimanyi mumwagala abakoledde bingi naye bw'aba abaagala ave gye bamutulugunya mwe mulaga nti NRM emutulugunya temwagala lwaki alemeddeyo lwaki tavaayo kitegeeza ebikolebwa mu NRM abyagala kitegeeza tagenda kuvaayo kitegeeza n'omunaamulonda era agenda kusigala ng'asapootinga regime eri mu batulugunya ne bwe munaamulonda agenda kusigala ng'aweereza interest z'oyo ali mu kutulugunya Abasoga nga yaani ye General Yoweri Kaguta Museveni owa NRM kye kibiina ekiri mu kutulugunya eggwanga Uganda ekamuli waliyo omukazi eyesimbyewo ku Rebecca Kadaga nga wa NUP kye muwenda kukoba temugenda kumulonda lwa Rebecca Kadaga kyemukoba nti temugenda kulonda wa NUP kulaba nti mulonde ekibiina kya revolution kununulirwanga mugenda kulonda Kadaga asigala abateeke mu mbeera embi ya NRM Abasoga mbakobera mutegeere ebintu bino baana Kadaga aleme kubateeka mu mbeera ya byabufuzi kubazanyisa kubanga akozesa dati love gye mumuyinako okubazanyisa political games ze ffenna tumwagala Kadaga yali muntu mulungi wadde yakola ensobi naye leka tumulage nti ensobi ze yakola ayinawo kuzisasulira tebitukwatako
entalo ze na NRM tebitukwatako fe aba NUP. Mumwagale ng'abasoga naye mumanye wadde twagala maama waffe naye yakola ensobi tulina kumutegeeza ensobi ze yakola nti zaasanyaawo ihanga zaasanyaawo eggwanga. Ensobi Rebecca ze yakola ze zitadde Uganda ne wali naye kennyini ze zimutadde mu mbeera gy'alimu. Lwaki mumusaasira? Kitegeeza bujje mukoma okulaba nti mwate mumufiirako ye abatayagala na kumanya nti yakola n'ensobi. Agenda kusigala asa abazanyisa political games kati mwagala kuddamu kukwata district ye Kamuli mugireke mu mikono gya NRM. Nicho mwenda kutukoba abasoga. Ate nga twagala kwera NRM mu buli kifo kyona kuva wansi ku LC kutuuka ku bwa MP na ku bwa president. Ate mwe mutulaga nti mwenda kutola Kadaga kuba ni mama wamwe mwagala kumuleka wadde asavinga dictator. Yenda ngu abantu beka muli mu mulonde ave mu NRM atwegiteko tumanye nti NRM yagikyawa emukoze bubi. Naye bwasigala nga akyasavinga NRM kitegeeza ali kulimba. Alimba Kadaga alimba. So mwine kumugamba amazima muleke kumukwenya n'okumukubira enduulu n'engalo. Mumugamba amazima. Mama Kadaga bw'aba yenda tuyemerere naye ave mu NRM eri kututulugunya. Naye kenyina ali kutugamba nti NRM eri mu kumutulugunya nga bwe mugamba. Bwebe mutulugunya aveeyo. Kitegeeza bw'alemerayo aba atulaga nti nno asavinga interest za master we. Teri kirungi kigenda kubaawo wadde Kadaga yaliyo. Ate nga tuli mu Revolutionary Party ya NUP kitegeeza tuyine kwera buli omu wa NRM afulume. Kati mwe mulemezaawo Kadaga kitegeeza mugenda kulemezaawo akasoto akato kasigale kakusavinga omusoto omukulu gwa Museveni. Ajja kuba asa era ni bwana abera mu parliament nga woze biteeke ebyekisiru by'okuyita era ajja kuwandikanga lwa NRM biyite. Ekyo temukiteeka mu bwongo abasoga. Nyenda muntegeere tinyenda munvume. Mutegeere ebintu bino byembakobera abasoga. Tinyenda mugwe mu trap za Kadaga. Ni mama wamwe naffe yali mama waffe nga bana Uganda. But she disappointed us akatulyamu olukwe. Akatulyamu olukwe mumulage nti yatulyamu olukwe timumwine ko buzibu naye akatulyamu olukwe asasulire ensobi ze yakola. Naye akimanye nti yakola bubi banna Uganda. Aleka kubateeka mu sympathy mu musympathizingire mumwereke bali kumubona abonesa naye yetayagala kuva mu NRM akulaga jali era ali mu campaigningira kyemukoba nti mu Kamuli district teriyo muntu yesimbirewo wa NUP kyemukoba nti mugenda kulonda wa NUP mugenda kulonda Kadaga wa NRM nino mujja kuba mutusibyeko NRM mu busoga abasoga mubemu. Yes, ebyo ebigambo nabyo sijja kubyongerezaako ndowooza tutegeddewo era tuvuddewo byabadde ku homecoming ey'omukyala Rebecca Kadaga nga minister era nga ye mumyuka w'okubiri second deputy prime minister mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bwebityo bwe byabadde kakati nga sinakutwala ku vetting. Ekibiina kya National Unity Platform nkugambye olunaku olwalero bali mu kumaliriza clusters ebbiri eza vetting process ey'ekibiina kino okulaba baani abagenda okuweebwa kaadi y'ekibiina kino ku mutendera ogw'obubaka obwa parliament ku lunaku olwokubiri nga beetegekera okunominatinga presidential candidate ow'ekibiina kino bamaze okuba nga ate batwala emikono emirala egisukka mu 2,000 emipya gino nno nga agitwaliddwa ku kitebe ekya national ku kitebe ekya electoral commission okulaba nga Simon Byabakama agenda maaso n'okuba nga ate verifyinga emikono gino awatali nsonga yonna yakwekwasa. Jjukira gye buvuddeko David Lewis Rubongo yayalabiddwako ng'atwala emikono olunaku olwajjo kakati gwampuliriza amawulire twagakuwadde kyokka kigambibwa nti emikono egyatwaliddwa olunaku olwajjo oba oliawo abasajja babadde basuubirwa okuddamu okubaako kye beekwasa ku nsonga y'emikono. Secretary General olunaku olwalero azzeemu buto n'agamba nti emikono emirala egiriyo mu 10,000 thousands and thousands of new signatures nazo bwe zityo zigenze maaso n'okuba nga ziweebwayo ku kitebe oba kakiiko ak'ebyokulonda olunaku olwalero ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 emikono gino gimaze okuba nga gitwalibwa ku kakiiko k'ebyokulonda enkya lunaku olusembayo then ku lwokubiri baberenga balaba ekiddako oba presidential candidate waabwe bamaze okubeera nga bamunominatinga. David Lewis Rubongoya olumaze okuba nga ateekayo emikono gino n'agenda ku mikutu gye era n'ategeeza eggwanga ebigambo bino byenjagala owulire. Agambye nti thousands more signatures
submitted to the Electoral Commission this morning for the nomination of our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, we shall leave no stone unturned. Nti enkumi n'enkumi eza signatures empya zimaze okubeera nga zitwalibwa ku ofisi y'akakiiko k'ebyokulonda aka Simon Byabakama, era tetwagala kuleka jjinja lyonna nga teribikuddwa oluvannyuma lw'okubeera nti tetwagala basajja bano babeewo n'ekyokwekwasa kyonna. Twagala tugenda okutuuka ku lunaku olwokubiri nga tebalina kye batugamba okuggyako okunominatinga obunominatinzi presidential candidate waffe omukulu Simon Byabakama. Bebimu ku bigambo byatadde ku mukutu gwe, era n'awunzika ng'agamba nti grateful to the National Unity Platform sub-regional and district teams for the amazing work done in a very short time. Nti musanyufu nnyo era yeebazizza ba sub-regional and district teams, tiimu ezasindikibwa eyo ku ground okubeera nga bakola emirimu egiri regional ne ku districts ez'enjawulo. Abeebaziza n'abategeeza ti ekyamazima ekintu kye mukoze si kitono nnyo era tukibeebaliza kubanga musobodde okuba nga mukola omulimu ogutali mutono ate mu kabanga akatono okulaba nga musobodde okukuŋŋaanya signatures ne zigenda ne zikola kye bayita overwhelming. Akakiiko k'ebyokulonda nabo bennyini basigadde basobeddwa nti abasajja bano mu kadde kano akatono ke twabadde tetusuubira basobodde batya okubeera nga bakuŋŋaanya emikono gino gyonna ate ne bagireeta ku kakiiko kano tubeere nga tugiverifyinga. Tetukyalina kyakwekwasa kyonna, mulowooza kiki ekiddako. N'agamba omukulu nti yeebaza nnyo n'abawagizi ba NP abatindizze eŋŋendo ne bagira mu zi bus ne bagira mu zi taxi, abamu ne balinnya byonna bye basobodde okulaba nga batuuka ku kitebe ekya National Unity Platform baweeyo signature zaabwe awatali nsonga yonna yakubeera nga ate bagyekwasa. Kakati wenjogerera njagala kuba nga nkuzaayo ku kitebe ekya National Unity Platform wano, njagala osimbewo nnyo essira era njagala owulirizeewo nnyo. Wetwogerera ng'ekibiina kino kiri mu kufundikira era wenkoledde akatambi kano nga bali mu kukola final touches eza vetting process. Nkugambye olunaku lwaliwo balina clusters 2 eya Greta Luweero ewali Baluta Maguzi, Honorable Alan Mayanja n'abalala, then ne Busoga. Busoga ababaka ba parliament okuva e Mayuge balina bye boogedde, abazze okwegwanyiza kaadi ekibiina kya NUP balinako bye boogedde wano byenjagala okugenda maaso n'okuba nga nkuwa, wabula nga sinakutwala eyo kansooke nkuwa ebigambo bya Lutamaguzi. Ebya Lutamaguzi birindeko. Waliwo omukyala ayagala ekifo ky'e Mayuge nga sinakuwa Lutamaguzi, kansooke nkuwe bano buli omu nakugambye bwe nkuleetera ebigambo bino biwulirize nnyo. Bano abeegwanyiza kaadi balina ebigambo bye boogera. Olumu bannayuganda ne babikubamu ebituli, olumu bannayuganda ne babikkiririzaamu nnyo. Kati wuliriza bano, olumazo abamu badde bamaze okuveetingibwa, abalala nga beetegekera kuveetingibwa. Baliko obubaka bwe bawadde. Amayina gange nize Kisacheper, nize abasinga Bedinga Don Pase, era nga ndi aspiring candidate kuba woman member of parliament Mayuge district. Ndi wano olwaleero nga tulidde okuveetingibwa oba okususulibwamu kwani anatwala kaadi ey'obwoman member of parliament. Saba nti Musengo ekkirize kaadi tujje nayo tusobole okuweereza Abannayuganda n'okutambuza Uganda efukubaliza awalala. Nenda okubajjukiza mwena mwena abalina Uganda nti ngenda ku omwezi 23 lujja kuba lunaku lwakubiri mbakunga mwena mwena naddala abaana Mayuge kuba ife nife kabiri tusinza otegeera protest vote kyekitegeeza. So mbakunga abaana Mayuge nti ngenda ku omwezi 23 mwide mu bungi mwide nga mumazeeko tusobole okuwerekera omudingu waife kina kindi tubalage nti twasalawo protest vote 2026 is the next president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyala w'e Mayuge era ayagala kukiikirira b'e Mayuge. Kakati ate waliwo n'ayagala mu bitundu by'e Nakaseke era sayidize wa Lutamaguzi biwulirize, then oluvannyuma wulire Lutamaguzi kyakoze bannamawulire oluvannyuma lw'okugenda okuveetingibwa. Jjukira Lutamaguzi ku mulundi guli, sooka owulize bino nze gye nkuwa ebibye. Nyongera okubakunga nze Esther Nakawewe Nakaseke mbaka omukyala ddako, nyongera okubakunga nti okwenunula kwaffe kutandika nakuza mwezi 23 ku nomination za president waffe omwagala w'abangi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, enakuza mwezi 23 tosubwa jangu vayo olumala okwewandisa tugenda Makindye Katwe, olumala Katwe tugenda Nateete. Okwenunula kwonna kutandika ku lunaku olwo, protest vote etandika ku lunaku olwo. Njagala kubasaba wali Nakasongola, wali waffe Nakaseke, Luweero, abali Adjumani, abali Busoga, mwenna muveeyo tweyiwe wano nga president waffe amaze okunominatinga, amaze okwewandisa ng'agenda okukwatira bendera yaffe aba National Unity Platform ku kifo kya president. Kubanga tumanyi Mwami Museveni tumutwala eno protest vote temuleka waggulu, Mwami Museveni tumutwala eno protest vote temuleka waggulu. Tulina okuba nga tulwana nnyo okulaba nga president ayingira mu buyinza. Ebintu bikyuka
okay wanga twagala mazza amayonjo twagala makuba amalungi twagala ekibattaka kikome twagala ekiwamba abantu kikome anasobola obimalawo ye president waffe omwagala w'abangi his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi zinootinge 23 Katwe Nateeti. Oyo nno ye mukyala amanyiddwa nga Honorable Nakawoya Esther yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Nakaseke District mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati njagala owuliriza omusajja eyali ku kaadi ya DP Lutamaguze emyaka 5 agimazeeko mu Parliament ng'ali ku kaadi ya DP officially, wabula ng'ebikolwa bye bifaanaganira ddala n'abali mu kibiina kya NUP olumu n'okusinga abamu ku babaka nga bali ku kaadi ya NUP. Kakati Lutamaguzi oluvannyuma lw'ekisanja kino okubanga kibadde kisemberedde ssemateeka wabadde abakkiririza okusala eddiiro bw'atyo teyalonzalonza n'asalirawo eddiiro n'ayingira ekibiina ekya National Unity Platform era kakati olunaku olwaleero ava kuveetingibwa naye alinako byayogedde era byenjagala owulire oluvannyuma nkulage activity yonna nga bwebadde etambula. Wulira Lutamaguzi bw'asabula. Kigambe nnyoko oba kitaawo ekyokuuma emirembe gikuumibwa nga weegiri tosobola kuuma kitaliiwo mbuba wambye ekidroni kize wakati wambye omuntu wo eyalidde nakutakuuma emirembe kuba ebyo ebibozibozi tutera okubiwulira naddala abo bamaze okusponsalinga obumotoka obusente n'abalalalala mu ngeri yaabwe oli bwakugamba nti kuuma emirembe nkwegayiridde nnyo gwali wano ng'oli memba wa NUP mugambe tukwegayiridde ebyokukuuma emirembe nga tegiriiwo genda obigambe nnyoko oba kitaawo oba abaana ba abali ewaka sigo watutadde mu byobufuzi ebyo byonna temugenda kubisangola kubanga kati regimu weeri epanikinga mujja genda okulaba nga n'emmotoka ya pulezidenti nga fuutu soja agiyingiddemu munda nga amwekanze muli kubanga panika ebeerawo mu budde buno teri muntu asobola kugimanejinga era ensonga lwaki olaba owakakiiko k'okulonda tamanyi kiddako gye muli twaba boyine omukadde oyo Nabbanja Prime Minister yayida yaleeta obulimba aye mwamulumusa mwamulabisa yayidako bambwa emyaka 4 nze I know Busoga emyaka gy'ayana Busoga balimi ba bikaado ebikaado ebbeeyo gisudde abasoga obagobye ku ttaka lyayibwe land evictions and grabbing abasoga abaayo baali bavuba kunanda obakubiddeko embooko amaje gali kunanda obagobye abasoga baali bali maduuma nga bakozesa wetlands ezo ne bali maduuma waabwe aye kati wetlands oziwayira abachina omusoga ali mu kubonaabona mu nsi ye so njagala kubeebaza I want to salute you the Busoga sub-region mutandise okufuuka ekyokulabirako. Busoga is uncompromisable. Busoga is unbendable. Busoga is becoming a mandate to success. Kubanga botunulira ffe wano mu Buganda sub-region abakulembeze baffe betwalina bonna baba compromisinze n'obusente. Eza Museveni abawadde obumotoka bwe batacekinga nako oba bulimu obutwa woli n'avuga buvuzi naye ogenda okulya mboli yagudde eri n'afa babawadde obusente. Some of them babawadde abakazi mbusimaye mpulira mbu waliwo political marriages regimu zeekuwa bwekuwa omukazi neekugamba mbu olina kubeera mugonvu eri regimu kuba gavumenti ekuwadde omukazi bawadde abantu baffe bintu bingi ebibajje ku mulaba naye twagala kubeebaza nnyo abantu b'e Busoga olw'okuyimirirawo n'okwagalira ddala Kyagulanyi Ngobi omwana waife oyo atwala mu nsi ensuubize okuyimirira naye mu mbeera yo musobola okubeerayo n'obumulumulu bw'abantu naddala abakyalya mu regimu naye ffe kye tusinga okubeebaza ennyo nti mutandise okulengera ewala naffe gye tuluubira okuba nga tutuuka. Bayibuli etera okwogerako the wise coming from the east. Busoga is a true definition of the wise from the east. Busoga is akukobera ndi musaada muganda but Busoga is a true definition of the term wise from the east written in the Bible. Era tujja kubawulirizanga nnyo tubawagire mu mbeera yonna okulaba nti no ffenna tuddamu okweyagala. Tuvuganye aba National Unity Platform bangi babasinga n'obungi tubasinga obungi sebo naye ekiri ewaffe eyo kutisibwa kusongaganamu uyo wa NUP sebo tuli bagumu era tuli betegefu okukiikirira ekitundu kyaffe tuleete enkyukakyuka kubanga munange omukadde w'ente bagooye olidde tulina okweta omuvubuka atambuze ekitundu kino paka eyo sebo gy'osanga amakubo amafu
gyosanga ente ezifa olw'omusana, gyosanga abakola nga tebali qualified mu mirimu gye bakola, gyosanga amasannyalaze nga mugafunako eddakiika 10 ne gavaako eddakiika 3. Bannankyukakyuka tusaba tuyimirire wamu, temutya, tubeere tufrontige Kayanja Geoffrey agenda tukiikirira omusawo waffe, agenda tukiikirira bulungi mu paliamenti, era ndi mukakafu nti fayiro zino zijjudde ebiwandiiko ebijja okuyisawo mu vetting Nakaseke North, Nkowola, Kinyogoga, Kinoni, Ngoma Town Council, Ngoma Sub County, Kijumba, Kinatigi, Bulyamushenyi. Banange tukwatire wamu, tugenda kuwangula National Unity Platform. Engoma gyeri y'amaanyi yali adde ekitundu kyonna, naye olw'okutiisatiisa banange bugume, nze neerikyeyo ndi musawo, togamba nti sirina byakola, naye olw'okunyirira ekitundu kyange nengamba nedda bannange kino tekirina kubeera bwe kiti, bino ebintu byakusungu. Nengamba kale bwe mba musawo njagattako kinene ku bantu baffe. Okimanyi nti ewaffe omuntu abulwa entambula ng'ate mukyala ayagala genda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi naye n'abulwa entambula olw'ekkuba effu, sebe enkuba bw'etonnya amazzi gasala ekkubo tewabaawo w'oyita, owulidde? So amakubo gy'osanga abakulembeze nga batakulamu butakuzi, tebayiwamu namalamu nga batakulamu butakuzi olw'akalulu ke baba bagendamu akukowuli akamyufu. Sebo luno tugamba nti leka tufuule kye bayita full representation of our constituency. So Nakaseke North muddemu amaanyi, temutiisibwatiisibwa, Kinyogoga mubeere b'amaanyi, ensolo kusiga okweri. National Unity Platform, Kayanja Geoffrey omusawo. Kale tuyanza nyo tuyanzeege. Nzege mu bimu babiriddeko sijja biddingana, siri mandwa nti njogerera ku mutwe, ntoba nja mwogera ku mutwe. So bwe tukyayimiridde omukadde boy kanzije tuwayemu baba. Nakaseke District. Nakaseke District. District Woman Member of Parliament, Jackie Nantongo. Najuka Mary. Nakaoya Esther. Member of Parliament, Nakaseke Central County, Mayanja Alan. Nakaseke North County, Kayanja Geoffrey. Nakaseke South County, Kakoza Richard. Mutamaguzi Semakula. Seguya Godfrey. Sewanyana Wilson. That's Nakaseke District. Then Nakasongola District. District Woman Member of Parliament, Mahoros Sharon. Member of Parliament, Budiego County, Chiza Andrian. Musazi Robert. Nakasongola County, Cheyune Ivan. Namata Susan. Please, if you have heard your name, you follow me.
Amuzira bota maguzi wali agamba tena mpinda Scovia. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.